Sebajuza agambye hey UBN awo ng'omanya ssaawa yakufukumula ssaawa yakufukumula essaala. Mukama nkwebaza olw'abantu bano bonna abasobodde okukimekinga olunaku olwaleero olw'okubawa omukisa okwagala amagezi. Wasuubiza nti ojja kuba otuwa ebipya buli lwe tunaayagalanga ebipya. Wasuubiza nti ogenda kutuwa obulamu obutaggwaawo. Watusuubiza nti ne bwe tunaabanga tunyigirizibwa, okunyigirizibwa kuli wamu mu kuwangula. Watulaga Mukama nti olw'ekisa kyo tetusobola kuwangulwa, ne bwe tuwangulwa tubeera tuwangula. Ne bwe tuwangulwa tubeera tuwangula. N'otukola bulungi ebbanga lyonna Mukama. Nkwebaza olw'abantu bano bonna, abantu abeesize House of Wealth, nga bagamba nti bo lwe luzzi kwe banaasenanga amagezi ag'okugaggawala, lwe luzzi we banaanyweranga otuzzi otw'ennyonta y'obwavu, ke kacaayi ke banaanywanga okutereeza ebirowoozo eby'okugaggawala. N'otuwa omukisa n'otuwa obulamu, n'otugumya nga tufiiriddwa, ne batutega emitego n'ogitubuusa Mukama. Ne batukola buli kimu bafuba okulaba nti batuziika mu ttaka, naye ne beerabira nti twali nsigo, twali tunoonya ttaka. Mukama obadde mulungi. Byonna byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Leero nawandiise ku status yange akantu akasesa. Kankubulire kye nagambye ku status. Nagambye nti sometimes I think that status yange nawandiiseeko bwe nti nagambye sometimes I think that the day some people taste the power of the goodness of my God, they will fire their gods immediately. This God of mine works full time without pay, tirelessly without pay, provides protection, wisdom, wealth without complaint, executes diligently without supervision. The most amazing thing is he does all this without a written contract. Nentekako Psalms 127:1 eyo ye nis dominus frustra, ne 1 Corinthians 2:9. Nentekako hashtag buli omu asigaze Katonda we. Saagala mujjuzo mu inbox ya Katonda wange. Nagambye nti ngenda n'entuulaano n'endowooza nti naye abantu ne bageza ne baloozaako katono. Ku bulungi bwa Katonda wange. Katonda wange akola full time nga takooye ng'ate sirina kye musasula. Nampa obukuumi, nampa obugagga nga teyeekaanyiza. N'akola buli kimu kye njagala nkolere nga talina na supervisor. Nene gamba bino byonna okimanyi nti Katonda abikola tewaliiwo ndagaano yonna gye tuwandiise. Ne mpandika Psalms 127:1. Psalms 127:1 ye verse yange esinga okunyumira. Era abagoberera status yange mukimanyi nti mpandiikako nis dominus frustra, awatali Katonda buli kimu tukolera bwereere. Katonda bw'aba takuumye ekibuga,
abakuuma bakuumira bwereere. Njagala obabuulira ku bulungi bwa Katonda. Ebbanga eritali lyawala twakyusizza ekifo. Ne tujja mu kifo kyaffe ekipya olw'okwagala kwa Katonda. Nandibadde nti leero tetukola na podcast ya kutunda. Leero twandikoze podcast ya kwebaza. Kubanga Mukama akoze ebintu eby'amaanyi bingi. Nali nabeera dda n'ekirowoozo nti bwe ndiba nzimbye ennyumba ey'okusulamu nja kuzimba ennyumba 4 omulundi gumu. Era muna ekyo nakola. Nenzimba ennyumba 4 omulundi gumu. Ekyanzimbisa ennyumba 4 omulundi gumu kwe kubeera nti bwe nabeera nnyo ebweru namanya omugaso. Nali mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga ndi tenant. Era lumu nalwawo okusasula landlord nga biseera bya winter. Bwe yali amanja nambuuza nti oli mu nju oluddewo okunsasula kati leero twogera. Nali nduddewo musasula kati nga twogera ku ssente ze. Kyava mbuuza nti oli mu nju oba oli wabweru? Eno emboozi tugyogerera wa mu nju oba wabweru? Ne mugamba Mukama wange emboozi njogerera mu nju. Nagamba emboozi ogyogerera mu nju naye ennyumba ekulemye okusasula. Ekifo kye nabeerangamu bakiyita Puli Green. Ne ngamba bwe ndizimba we ndisula nja kuyitawo Puli Green Suites. Kati mwe mwena abamanyi Bungereza mukimanyi nti Bungereza eina. Bungereza is one country with 4 countries. Bungereza eina United Kingdom bagita UK kubanga it's the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Eggwanga lirimu amawanga 4. Mulimu England, mulimu Scotland, mulimu Wales, mulimu ne North Ireland. England, Scotland, Wales ne North Ireland. So nagamba nti bwe ndizimba ennyumba nja kuzimba ennyumba 4. Ekifo suits ndiziyita Puli Green Suites okujjukira omwami gwe baali bayita Hazari eyali landlord wange Bungereza. Nkiyite Puli Green. Then ate nkizimbe mu ngeri ya Bungereza nti nja kuba n'ennyumba 4 mu nnyumba emu. So olunaku bwe lulituuka ndibalambuza ennyumba 4 eziri mu nnyumba emu. Naye nga njagala obbe encouraging nti ennyumba ezo 4 mu nnyumba emu saazirina mu 2013, saazirina mu 2014, saazirina mu 2015, saazirina mu 2016. Natandika ozizimba mu 2016. So 16, 17, 18, 19, 20, So in other words, I've constructed for 6 full years. Naye abantu mbalaba basinga obungi baba baagala okuzimba, bo baagala okuzimba mu mwaka gumu babeere nga bamaze. Kati nganze omusomesa asomesa obugagga
ekyo sikiwagira. Njagala otwale pesio mu kubanga real estate ennyumba bw'oba ogigenderedde eyinza okwavuwaza neekumalamu. Toyinza sigazaawo wadde siringi kasanvu. Slaabu yokka, slaabu esobola okukulyako obukadde 10 n'obunoonya nga tobulaba nga slaabu ebulidde. So weewe space. Kyankola bubi nti omwaka guno tone yafa naye mu congratulations twabadde nazo maama wange yampadde endowooza ente namba. So bwe munaaba abantu bwe banaaba ndowooza bali mu Uganda nga mmaze ebigezo bya law, ndibategeeza we tuli mujje twokye ente. Nayoyeza kibumba ne bampa ente. So Mukama mbadde nina okumwebaza ennyo kubanga abadde mulungi gyendi, ate naawe abadde mulungi gy'oli kuba tonnafa. So leero nkomyewo nga bwe nzija bulijjo. Hi Rona, how are you? Nkomyewo nga bwe nzija bulijjo twogere kubanga mbaagaliza success. Nagamba sijja koowa. Njagala mubeere successful no matter your dream, no matter kyonna ky'oli mu kugoba. Musajja mpeereza ano message n'aŋŋamba nti nave Uganda ng'amabanja gandi bubi n'enziruka. Banka zaali zinzita n'abantu nga mbeewozeeko nga kati poliisi ennoonya ng'abantu tebandaba kubanga poliisi ennoonya n'enzirukayo n'enzija nkole. Ne mugamba nti munnange n'agattamu nga baali bamubanja obukadde ndooza bulinga 45 eggwanga n'aliddukamu. Bwe mugambye nti munnange tulabika twali be bamu kuba nze nange okugenda okusoma neewola obukadde obusukka mu 10 nange banka zaali zimanja. Era nange naliko mweyo embeera we nakomerawo nga bamanja obukadde obusukka 10. N'agamba mwe ba motivational speaker mu consolinga nnyo. Henry Kisula agamba explain for us the 4 houses in one house. Kalina eyina ennyumba 4. Eyina 3 bedroomed 2 ne 2 bedroomed 2. So kalina bala emu 2 3 nya waggulu 2 ne wansi nya. Se nyumba emu eyimu ennyumba 4. So lwaki ennyumba eno emu ngikozeemu ennyumba 4? Ebigezo byonna byagenda nga binzijira. Nja kukubuulira lwaki ennyumba eyo nagikola bwe ntyo. Ngenda kuba nkikubuulira awo maaso. Naye mbadde nkyagamba nti omwami ono bwe namugambye mbu nange nalinga bwe yali, n'agamba mwe ba motivational speaker mwagala okonsolinga, oli mu kunkonsolinga. Ne mugamba genda olabe vidiyo yange eyasookera ddala mu 2017. N'agenda n'aginoonya n'agwawo kigwo. So ali mukundaba nina kyenjagala okukubuulira otegeere nti kyangu nnyo okulowooza nti embeera gy'olimu Mukama agironze specifically ekunyige bwomu. Ensi bagikoze nga buli omu waali alina waali mu kunyiga. Kwegamba alina kyayi mu kusiba nga tekinywera. Okitegeera, alina kyali mu kusiba nga tekinywera, bw'akisiba tekinywera. Buli omu kaabe Kaguta, kaabe Maama Janet, kaabe gwe, kaabe nze. Kati olaba okimanyi nti nno nina ebigezo bya law. Nina ebigezo bya law mu first week of January. Nina okusoma ekitone nnyo
emisango nga 100 ku buli course unit ekitone nnyo bwe nzijayo course unit 5 buli emu nina ogisomako emisango nga 100 olwayo lwaki balooya bagamba nti they are land friends okusoma emisango nga 100 nga neetegeka naye emisango 5 nina wakati wa leero ne January nga 3 nina weeks 2 okusoma emisango 5 owulidde omugugwe neetisse naye omwo mwendi mu kutundira ettaka bwe nina okulaba ku Mercedes bwe nina okubeera ne maama we nina okubeera ne mikwano mwe nina okucoordinatingira so tuli mu transformations oyinza okuba oli mu kuyita mu divorce nga wetwogerera katikati divorce nga musazeewo n'omwami oba omwami osazeewo n'omukyala divorce nekikulowoolesa nti ffe abatali mu divorce ffe tuli bulungi kumbe naffe abatali mu divorce ojja kusanga nti kati ennyumba emu bw'eba ewedde nina endala 3 nazo zirina okuggwa millions of shillings are needed abamanyi mu kukuzimba mukimanyi bulungi nti ennyumba osobola okugimala ennyumba bw'ogizimbira miliyoni nga 3 n'etuula wali yeetaaga miliyoni ndala 3 okukola finishing so a lot of money is required still kati njagala naawe obeere ng'okimanyi nti osobola okusigala mu haso yo tovola bambe encouraginga nti bw'oba olemeseddwa okubuuka dduka bw'oba olemeseddwa okudduka tambula bw'oba olemeseddwa okutambula weewalule bw'oba olemeseddwa okwewalula weevulungule but all in all ng'otambula odda mu maaso ku kintu ky'oli mu kugoba ky'ogenda okunyamba oleme kukola kwegwa nti kati ekintu okibuuseemu wano bwe twalinga tuzimba ebintu bingi okuzimba kulimu challenges nyingi nnyo kubanga ebanga kampani nga nnene nga abaliwo bonna buli omu ayagala ssente okuzimba buli omu abeera ayagala ssente abasima omusingi abaleeta mata abaleeta bulooka abaleeta omusenyu abaleeta emitayimbwa abaleeta ettaka abasimamu ettaka abanyiga ettaka abaleeta amayinja abagatta concrete abatereeza buli omu abeera ayagala ssente bayinza ozikujjamu n'olwala abamu bw'obagamba temubikoze supervisor bw'abakebera so challenges ziba nnyingi naye nina enkola gye nkozesa ebintu byange nti ngenda ne ŋŋamba nti ekyo bwe mba nkiyiseeko kati ate ekirala ekitenkana bwe ekyo tekiyinza kukiremesa mwe baganda bange abali ebweru mukimanyi nti okufuna visa okufuna obufunyi passport lwali lutalo passport omaze okugifuna okufuna visa nalwo lwali lutalo omaze okufuna passport omaze okufuna visa okufuna input akasente kogenda okussaamu lwali lutalo kyokka ate era ne bwe wamala okufuna input ofunye visa ofunye okulinnya obulinnya ennyonyi jjukiramu olunaku lwe wasooka okulinnya ennyonyi ng'ebintu tobimanyi tomanyi oba owakagaali aleese emmere tomanyi na bwe babuuza toilet eriwa mu nnyonyi first time on a plane omusulo gukuluma oyagala kufuuyitsa naye tomanyi bwe babuuza toyi eriwa oli mu nnyonyi oli mu exam ya nnyonyi okitegeera ennyonyi nayo olumala okukutuusa n'otuuka ku exam ya airport exam ya wakoze owulidde gye wavudde wakoze exam ya passport n'ogiyita
ne baleeta exam ya visa n'ogiyita, ne baleeta exam ya input n'ogiyita, ne baleeta exam y'okulinnya ennyonyi n'ogiyita. Kati oli ku exam ya airport, bafulumirawa bayingirira. Lwe nasooka okuyingira Dubai nali lwe nasooka okuyingira Dubai, ennyonyi yali endese. Nayingira DXB, omanyi DXB nene, mwabali e Dubai mugimanyi DXB nene. Naye nonoonya omulyango gwange, nze nga ndi ku mulyango bulala, ndi Dubai. Ye lwaki nkugamba nga nyingidde nga sinnafuluma na nnyonyi ya Dubai, najjayo omutwe bwe nti nga wookya, nensooka nzirayo munda. Olwo nzize ndi kukola kigezo kya kuyingira ddungu. Okitegeera? Kati ntuuse Dubai, noonya geeti yange. Omanyi airport ebeerako geeti, ennyonyi yo weekulindidde. Nanoonya geeti yange, apaana nga sigiraba. Era bw'onoogenda ku Facebook, omanyi nze nabaga asiina kye mbalimba. Nze buli kimu nkibabuulira such that gw'oyiga. Motivational speaker, ffe tujjamu engoye mmwe mwambale. We undress such that you dress. Omukyala eyannyamba ku DXB okundaga geeti yange, maama wange oli gwe nakolerayoko podcast mu Febu. Bw'oba ojjukira gye nagenda okukolera podcast ku Valentine's Day, maama wange oyo Hajat Zainab ye yaŋŋamba, Newton, geeti eri gy'oba ogirindira. Yali agenda ndowooza India. Nandagirira geeti yange wendi n'entuula, otulo ne tunkwata. Naye gwe ozanya n'omulabe ng'akitegedde mbu oyagala toloka mbwavu. Omulabe yagamba ono ayagala kutoloka mu bwavu. Lwakiri? Kamulese ennyonyi, otulo ne tunkwata. Genda ku Facebook, kuliko omusajja bamuyita Kazi Anub. Kazi Anub yali agenda mu US, nze nga simumanyi. Agenda kukola chemical engineering, simumanyi. Agenda kukola chemical engineering. Awulira alamu yange evuga mu mpale, tututu, sizuukuka, sinyega. Awulira alamu ku simu, otulo ngambye kampumulemu wano katono nnyo. Kampumulemu katono bwe kati niitu nzuukuke enve wano. Nabadde ku geeti enfu ne bandaga geeti entuufu, kati kantuulemu wano katono. Anti geeti entuufu njirabye, kampumulemu katono. Bwe nagamba kampumule, otulo ne tunnuma, otulo ne tundiira ddala kuba nakwoye. Omusajja oyo yajja n'antuula kumpi, awulira alamu evuga, ankoonako. Angamba, excuse me, is that your alarm? Genda okuzuukuka bwenti, genda okutunula. Ndowooza nga balina mu kusoma linnya lyange. Ennyonyi esinga obunene mu nsi, A380, eyagala kuntwala naye ng'ate era eyagala kundeka. Eyagala kundeka. Ndowooza ngenda okutunula bwenti ng'obudde buweddeyo. Kyenva mubuuza gwane nangamba nze Kazi Anub, ngenda US, ndi chemical engineer. Ne mugamba genda ku Facebook kwennyini noonya erinnya lyange, n'anoonya Butereba. Ne mugamba mpaka friend request saafuna na budde bumuddamu. Naye ne tufuuka bamukwa. Ojja musangayo tewali kyenkulimbye. Gwe genda ku Facebook ojja sanga omusajja bamuyita Kazi Anub. Yali chemical engineer mulamba ng'agenda mu University of Minnesota. Kati Katonda labeera bw'ayingirawo n'antaasa. Olwo ennyonyi tejja kundeka. We are in transit. We are in transit. Ekigezo kye Dubai nakiyita.
ekigezo ky'okubeera ku airport ezimu kuzisinga obunene mu nsi nakiyita saabula ennyonyi teyandeka. Kati naawe kyoli mu kuyitamu awo manya ate waliyo buli lwokola saagala okola ebigezo bya P7 olowooze nti aba senior 4 bo tebagenda kukola. Wali abakola ebya senior 4, wali abakola ebya senior 6, waliwo abakola ebya university, waliwo abali ku bya masters, waliwo abali ku bya PhD. Ebigezo bino bibeera tebisingako birala buzibu, tebakulimba. Buli omu ku eyo level bibeera bizibu ku eyo level. Tugenda ne tulowooza nti bw'obeera ku senior 6 omwana wa nasale y'ebibye biba bigonda. Apaana, omwana wa nasale ebigezo bye bibeera bigumu mu ngeri y'emu n'ebya diguri. Kuba owa nasale yeeyo level kwali eya nasale, tanayiga kuwandiika, tanayiga kwogera, tanayiga kubibala bulungi, babimubuuziza. Naawe owa university bakubuuza buli omu bamulanga gwe yazza. Mu Luganda tulina olugero mbu guluma yaguzza enzikute lumakundi. Guluma ki? Guluma yaguzza enzikute lumakundi. Enziku enoonya oyo yennyini nannyini musango gweruma. Kati buli omu mu bulamu bwe, buli omu mu bulamu bwe bamuwa ekigezo nga kimulanga musango gwe. Abato babalanga buto, n'abakulu babalanga bukulu. Omuto bamugamba wandiika A to Z ng'ajjukirako A to C, ne bamulanga obuto. Kati gwe ate omukulu tebakugamba tubuulire A to Z, bakugamba if the wind blows from the south and the train is going from the west, calculate the weight of posho. Owulidde ebibuuzo bye babuuza mu bukulu. Mu bukulu batulanga okukula ne batubuuza ebibuuzo ebizibu. If the wind is blowing from the south and the train is going to the west, calculate the weight of posho. Ebyo bye bibuuzo ebibeera eby'abakulu. N'onoonya x, n'onoonya x, n'onoonya x, n'onoonya x, n'onoonya x n'ekubula. So ekyo lwaki nkireese? Ekyo nkireese kubanga saagala ogivinge up. Mukama akyayolesa amaanyi ge gye ndi. Kyova olaba naawe njagala obeere eyo belief system yo gy'olina. Katonda we yenna gw'olina gw'okkiririza. Saagala mujje eri Katonda wange, saagala bantu mujje nga saagala mujjuze inbox ya Katonda wange. Buli omu asigale eri Katonda we. Ogitegeera? Kuba bwe munajja ne mutandika okugamba naye njagala tusinza Katonda wa Newton, mugenda kujjuza inbox ya Katonda wange abeere ng'atwala ebbanga okunziramu. Njagala buli omu asigale ne Katonda we. Naye oyo Katonda we gw'okkiririzaamu, njagala okimanye nti aliwo ku lw'obulungi bwo. Omanye ekyabaddewo bwe twabadde tusenguka, abasajja babadde banzibyeko engatto Moses Blessed Wamala ze yampa. Abasajja baleese ebintu, bwe bamala okuleeta ebintu bye twakoze ndowooza. Love, twakoze luutu nga mmeka? Twakoze luutu ndowooza nga 2. Naye luutu eyasoose, abasajja abaasoose okuleeta ebintu ku loole babadde babbye engatto zange Moses ze yampa. Emma, Aaron, mpe engatto zange ezo. Aliwa mugamba aleetenga. Nze abantu nina obbabuulira. Abantu bano bwe mbabuulira amazima batandika okuresonatinga, kuba nagambe ekyange kijjanga bwe kiri. Mpe engatto zange Moses ze yampa. Kandeete engatto zange Moses Wamala ze yampa. Sooka olinde mu katono.
kasobe nga togiraba bulungi eno. Ndowooza ogiraba bulungi engatta eno. Engatta eno mu bupya bwayo Moses yagijje Canada n'agindeetera. Abasajja bwe bamaze oleeta ebintu babadde bagenze nayo. Kati nkubulire lwaki nteekako nnyo message ku buli lwe mala okukola podcast yange nteekako Nis Dominus Frustra. Omanyi lwaki? Nga ntegeeza nti Katonda bw'aba takuumye abakuuma bakuumira bwereere. Abasajja babadde batutte engatto zino emmotoka yaabwe yazikidde. Emmotoka yaabwe bwezikira nga omanyi ezo zifuse empanvu balina okugibikkula omutwe. Kasita ezikira baba balina okugiwunzika. Mukitegera kyegamba ogwo omutwe gwayo gukaabu erina kiguni mwe bassa ebintu naye omutwe gwayo balina okuguwunzika bati bakebere wansi kuba yo baatula ebiki byonna biri awo mabegaawo. Bwe baawuuzise bwe bati okukebera engatto entebe nayo neyeewunzika bweti. Omuvubuka wange n'alaba engatto ezo nga ze basindikirako. Emmotoka yaabwe yazikidde ono najja abasindikireko omuvubuka wange kuba babadde bamubaza wano mu kwambuka ndowooza oli n'azikwata n'azissa emabega w'omutto. Motoka n'ezikira ne basitula ekitwe kyayo batereeze. Bwe basituse entebe ne zisikamu bwe ziti engatto nazo ne ziyiringita n'aziraba. Nankubira n'aŋŋamba okimanyi babadde babbi engatto konze kiki? Engatto omusajja ze yajja e Canada nga atudde bwa mwe temumanyi Moses bw'aleeta bintu byange bino ebintu bijja nabyo bitudde wali byokka. Atuula wano nabyo ne bituula wali byokka. Ala bino bya profesa engatto zitudde wali, zino zijjaga zitudde wali, engatto ezajja zitudde mu nnyonyi nga bazigulidde ekifo. Tosobola kuzibba. Katonda engatto ezirimu omwoyo omutukuvu bw'ozambala tolwala ebigenge. So Katonda tumwebaza. Akyantaddeko obukuumi naye naawe akyakutaddeko obukuumi, so weeyongera okumwebaza. So leero lesson ey'olwaleero Newton Butereba House of Wealth. Newton Butereba House of Wealth. Nzize nkusomesa selling. Abantu bonna mbagambye byonna buli gye ndaga nti okulima amatooke si kubi. Kiki ekigenda okutta bizinensi y'okulima amatooke nga tomanyi kugatunda? Okulunda enkoko si kubi, si kuzibu, tekutta ssente. Dirwe kugenda okutta ssente okulunda enkoko nga tomanyi kutunda. Okusiba enviiri mu saaluuni, okukola nail polishing, okusiba wiigi tebigenda kukuttira ssente paka nga tomanyi bwe babitunda. Restaurant teyinza kutta ssente paka nga tomanyi bwe batunda mmere. Butiiki tegenda kutta ssente paka nga tomanyi bwe batunda ngoye. Ekibanda ky'amanda ky'ogenda okutandika tekisobola kutta ssente paka nga tomanyi bwe batunda manda. Newton Butereba House of Wealth, omusajja akyakutte akati mu kusomesa ku bizinensi. Omusajja akyasinza okutunda ettaka eriri genuine mu nsi. Banange omanyi ekitegeeza okubeera nga gw'osinga otunda ettaka
eriri genuine mu nsi. Abantu babiyita byakusaaga. Kansooke neebaze wano ku baguzi. Gwe tonnagula, so bw'oba towulidde erinnya lyo toli ku lisiti y'abaguze. Tuli ku Millionaires Estate. Ndyoke nkusomese. Ngenda kusomesa okutunda. Kubanga abantu bonna bajja mu inbox yange ne bagamba mukama wange busy, nina obukadde bwange 100, nina obukadde bwange 2, nina wano omuntu yaŋŋamba ayina akawumbi. Omuntu yaŋŋamba ayina akawumbi. Where is the message? Newton kanoonye business ya akawumbi. Ayina akawumbi. Yagamba I have $1 billion on my account. Yagamba I have $1 billion. Ngenda kuuma erinnya lye nkulage kuba nze nabaga sibalimba. Enamba ngikutte naye ekigambo billion okyaye bwe kimyusiddwa. I have $1 billion on my account, but I want some investments. Kati okitegedde nti professor abantu bamwebuuzaako nga balina obuwumbi. Abakawumbi beebuuza ku professor, naye gwe ow'emitwalo 8 toyagala kwebuuza. Abalina miliyoni 3 beebuuza ku professor, naye abalina mukadde bwabwe 2 tebaagala kwebuuza. Abalina miliyoni 15 baga professor nina miliyoni 15 nkoze. Abalina obukadde bwabwe 5 beebuuza ku professor tukoze tutya. Naye abalina obukadde 15 tebaagala kwebuuza. Okitegedde? I have $1 billion but I want some investments. Okitegeera? Ati abantu bangi bambuuza nti baŋŋamba nti balina ssente nene beebuuza nkoze ntya. Buli kyogenda okukola, buli lw'onoobanga tomanyi kutunda, kiina okukusala. Akunkaddamu. Buli kyoyagala okukola, ne bw'onoogamba oyagala tunda peeni, ne bw'onoogamba oyagala diiringa mu peeni, oyagala diiringa mu soda, oyagala kuleeta ma TV, oyagala kuleeta ngoye, oyagala leeta mizindaalo, oyagala tunda kateni, oyagala tunda magalo, oyagala diiringa mu seminti, oyagala diiringa matooke, oyagala kulunda nkoko nga tomanyi kutunda. Nga tomanyi kutunda, sente zigenda sooka zife paka lw'onooyiga bwe batunda. Kati kyova olaba nagamba okutunda kankukolere podcast 7. Ndowooza bamu beebuuza n'okwebuuza oba omusajja yabaaki, lwaki totuwaayo ekirala, lwaki podcast 7 za kutunda. Eno y'ey'omukaaga, okutunda kuggwa next week. Kubatuusibwako Smart Trends UG. Smart Trends yampeereza wano juzi message nti bannange abantu bakuba amasimu, nyampeereza n'ebifaananyi. Waliwo omukyala, omwami, waliwo ndowooza waliwo abantu abagenze ne bagula zi iPhone 13 okuva mu Smart Trends. Bannaye mwebale kuwagira. Oliya yakuba bukubi wano Kalango, yatunze iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, yatunzeyo speaker, yatunzeyo hama. Waliwo yagenze n'amugamba nange njagala kubeera nga professor, nange lwaki tompa
lwaki nange tompa ku Hamani Kadon olumbe lw'omuzinda olumbe lwa sauti Smart Trends Uganda olumbe lwa sauti bano be basajja abakolera Mercedes Benz sauti tagingayo basatu bokka nababi Jessica atagenze Shanik Nax tagingayo basatu only 3 basatu bokka omusomo njaga gukunoonyeza such that ngukulaga message zino obuzibu bwazo nyingi basatu bokka only 3 Shamim Navani amutaginze Nakimera Olivia Nakibugwe Sylvia okoze bulungi Ziwa Richard atagenze Nasozi Aisha Senyange Raphael taginga yo basatu fubolabo taginga abantu basatu Okay, values nzifunye wano ngenda kubuulira conversation bwe yabadde omwami yazze n'aŋŋamba nti ettaka lye ndi mu kutunda nandibadde musalirako kasente nengezaako musomera values zengatta mu ttaka values zengatta mu ttaka nga njagala naawe otunuulire ekyange bwenkikola naawe ne bw'onooba otunda nseenene ne bw'onooba otunda lumonde ne bw'onooba otunda magi ne bw'onooba otunda muwogo ne bw'oba otunda ngoye ne bw'onooba otunda services osiba nviiri waliwo engeri gy'olina okutunuulira omulimu gwo otandika okubeera nga naawe oli mu give and give give and give give and give okitegeera so wulira kye namugambye value esooka namugambye nti yabadde ayagala gula poloti ndooza ziringa 3 ayagala poloti 3 ayagala poloti 3 mu Western Union Estate gye nagamba eri egayaza eya $2.25 n'akakadde akamu ak'okukyusa ekyapa so Western Union Estate bukadde 25 bw'ogattako akakadde kamu bwe bukadde 26 yabadde yayagalayo poloti 2 ng'ayagala poloti 3 mu Millionaires Estate so yabadde ayagala awamu musalireko kubanga awamu bubeera obukadde 8 abampadde 52 mu Western Union 30 mu Millionaires Estate bwe bukadde 82 yabadde ayagala discount kati wulira bwe twayogedde such that sikola discount naye n'akimanya nti
value gye muwa nene nnyo ne tutaddamu na kwogera ku mboozi ya discount. Wulira value gye nasoose muwa. Namugambye value esookera ddala gyempa abantu gye babuusa amaaso, genuine plot. Ne mugamba nti bbeeyi ki gy'oyinza okuteeka ku ttaka nga lya mpewo. Okitegeera, tuyina ettaka ery'empewo mu ggwanga lino. Senga nkeera ku makya ne ŋŋamba nti ŋŋenda kukufunira ettaka nga liri genuine, eyo ye value esooka. Kuba abantu bonna bakimanyi mu Uganda ettaka effu lisinga ettaka eddungi obungi. Fake land titles, fake biki bingi nnyo, fake dealers bangi nnyo okusinga abali genuine. Kati value gye nsooka okuwa abantu ye genuine plot of land. Eyo ye value esooka, era banne saagala mukibuuse maaso okubeera mu nsi ejjudde ebicupuli, ejjudde enduulu, ne bakugamba nti oli yagula poloti naye eyo poloti gye baakuguza bali we baziika, nga ne bw'onookola otya we baziika. Baakufunira ettaka liriko ebijja we baziika n'entaana we ziri. Waliwo jjajja waabwe eyazaala jjajja waabwe, balyoke bafune jjajja waabwe eyazaala taata waabwe. Tebavaawo, babaddewo emyaka bagenda mu 150, naye oli agamba awo we yakuguza ettaka. Okitegeera? So bwe nkeera ku makya ne gamba this is genuine plot of land, kiteekeko omuwendo. Ye value gye nsooka okuwa, genuine plot of land. Number 2, nempa value eno, resellable land. Ettaka lino lyentunda engeri gye libeera mu estate. Ndowooza sikeerangako omuntu n'entunda n'enagawana ettaka nga siryamu estate. Ettaka lyentunda engeri gye liri mu estate liyina value. Liyina value gye bayita resellable land. Kubanga ettaka lyenkuguziza liyina baneiba. Bwe likutama neiba wo ayagala kugaziwa, neiba wo owa left ayagala kugaziwa, owa right ayagala kugaziwa, akuli waggulu ayagala kugaziwa, akuli emabega ayagala kugaziwa. Abo bonna balina expansion mentality. Kati omuntu asobola okufunira ettaka naye nga tewaliiwo bantu bangi nga baneiba. Naye bwe nkuguza ettaka ne gamba nti estate yonna erimu poloti 260, tugenda kuguza abantu 200,000. Kitegeeza ndeese akatale k'abantu 200. Ndeese akatale k'abantu 199 gwe wa 200. All those are your neighbors. So the land is resellable. Eyo value. Naye abantu value tebagitegeera. Resellable land is value. Ne muwa value eyokusatu ne mugamba the area value namuwadde eyokusatu ne mugamba area that grows in value at a higher rate. Ettaka lyonna lyentunda libe eddakiika 5 okuva ku Kolansi. Eryewa Kiso ettaka okuva ku main road eryewa Kiso eddakiika 5 okuva ku main road. Ndowooza eddakiika nga 10 okuva ku Kolansi. Eryevvumba lyali obutikitiki 5 okuva ku Kolansi. Ery'Empigi mu Gafe State lyali eddakiika 5 okuva ku Kolansi. Ne lino erya Millionaires Estate eddakiika 5 okuva ku Kolansi ya Hoima. Hoima
Kampala Hoima Highway bw'ogivaako n'obala eddakiika 5 obeera otuuse ku Millionaires Estate. Ate Millionaires Estate eri ku main road eyo yennyini nti poloti yo egenda beera obutikitiki 15 okuva ku ttaka okuva ku main road obutikitiki 15. So ekyo kitegeeza ki nti the area grows in value at a higher rate. Nti ettaka eryo bwe libeera liri proximity ne Colas dakiika 5 dakiika 6 dino eryeggayaza Kiwenda gyempita Western Union dakiika 5 okuva mu Kiwenda Trading Center. Kati ebifo ebyo ebiri eddakiika 5 okuva ku Colas n'obiwaamu emyaka wagenda be 3-4 kiba kyabise. Ne muwa value ey'okuna, all my land is sold to people abroad. Ekyo mwe mubadde mukimanyi. Nze gateway ey'abantu b'ebweru okugula ettaka. Nze gateway. Kati omanyi kyekitegeeza omuntu ow'ebweru. Abantu ab'ebweru kye batusingako ffe abantu abasigadde e Uganda. Nze mmanyi kimu, si kyoba bingi nnyo abantu ab'ebweru bye basinga abali e Uganda, naye waliwo ekimu kye njagala obbabuulirako, bakiyita exposure. Okitegeera? Omuntu bw'agenda ebweru okujjako nga ye takyagadde, naye ebweru wakuwa exposure. Kuba bw'ogenda tugambe ku kisaawe ky'e Dubai n'ogamba bugambi omusu ogukulumye k'ogende mu toilet y'ekisaawe ky'ennyonyi ky'e Dubai, n'olaba bwe bagikoze, n'olaba tayiro yaayo, n'olaba hand flashinga, n'owulira akawoowo akawunya, obwongo bwo engeri Katonda gye yatukola nga tuli ku mankesi, mankedu, manke esinga okulaba ebingi yesinga okukola ebirina exposure. Kati abantu ab'ebweru ekyo kye basinga abantu abasigadde wano by default. Saagala mugambe nti ab'ebweru batoba nnyo okusinga abaawano nabo batoba. Saagala mugambe nti ab'ebweru balina ssente nnyingi nnyo okusinga abaawano, n'abaawano balina ssente n'ab'ebweru balina ssente. Saagala mugambe nti ab'ebweru bo boogera nnyo oluzungu okusinga abaawano. Apaana. Maybe balukozesa frequently, naye wano waliwo abasinga okwogera oluzungu nga basinga ate abali ebweru. Naye waliwo quality y'abantu abali ebweru gye balina ng'ate nagendayo tagirina. Ate ebweru siri ku Bungereza, siri ku US, ne bw'oba ogenze bugenzi Zanzibar, ne bw'oba ogenze bugenzi Senegal, ne bw'oba ogenze bugenzi Kuwait, Oman, n'ogenda nze nkozesezza kintu kyangu toilet, just a toilet. N'olaba engeri gye baasibamu tiles, n'olaba engeri gye baateekamu ebintu bwe baateekamu chandelier, etaala, kitchen. Okitegeera exposure. Kati nze mu estate yange mbeera n'abantu ow'e Canada, ow'e Sweden, ow'e Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Norway, US, UK, Canada, Germany. Tewaliiwo nsi erimu Munnayuganda nga tebannangulako ttaka. Omanyi kye kitegeeza okuleeta balandiroodi bonna aba exposure ne mbateeka mu estate omulundi gumu bwe vvu. Ne bwe banaazimba kayumba ka nkoko oba kayumba ka mbwa bajja kukazimba mu ngeri ya kulinnya lunyonyinyonyi. Sikiwoba ontege, toyinza kubanga ontegedde muwalimu. Bino oyina kubanga obwongo obutadde ku Baaji Khalifa. Sikiwoba ontege, toyinza kubanga ontegedde. Gamba nkutegedde professor bw'oba ontegedde. Love.
sikiwa oba ontegedde gamba nkutegedde profesa bw'oba ontegedde sikiwa oba ontegedde tewaliiwo nsi abantu bonna mbakuŋŋaanya ne mbaleeta be banneyibabo neyibawo ava Bungereza neyibawo ava Japan bw'onokkirira omusulo ne gukuluma n'ogamba koofuke ku nsiko ogenda kufuka kumpi ne poloti y'omuntu ali China omusulo bwe gunaakulumira ku sayiti bw'ona ogenda okulambula ettaka n'ogamba omusulo gunnumye naye kangende wali mu Kasaka wemba ngufuka ogenda kufuka kumpi ne poloti y'omuntu ng'ali Sweden kati nkuleetera abantu abo bonna ne nkugamba yeyo estate mugenda ogula akapoloti kyova olaba omwami eyo yonna bwe twabadde tuganaga banange n'agamba bannange ate ebyo nga profesa ffe obeera tobitugamba eyo nno namuwadde values 10 eyo yabadde yakuna nti abantu b'enguza bonna be abroad naggulawo gafe state neŋŋamba ya Oman, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Qatar. Omanyi kyekitegeeza okubeera nga olusozi lwonna abantu babadde mu Burj Khalifa babadde mu ki oyinza oti ne bw'aba abadde maid ng'abadde mu kiyumba ye status yeyinza okuba ebadde wansi naye ekiyumba kyabaddemu kibadde kati bwe banaaba bamuzimbira akayumba ke bajja kazimba bakatoneetone nga kye yalaba tebakulimba nti omuntu real estate obugagga bwe buti bwabukola nti neighborwo kasita ageza n'azimba ennyumba ennungi gwe nga wano ettaka lyo lirinnya value ettaka gw'oligula ng'osirika nga neighborwo abonaabona ng'azimba ennyumba eyakabi nga noono neighborwo we n'azimba ennyumba eyakabi ng'eriryo lirinnya value bwe tonnazimba. Kati nkuleetedde abantu bonna ab'olunyonyinyonyi abalimu olunyonyinyonyi kuba tewali agendera ku lyato. Nkuleetedde abantu ab'olunyonyinyonyi be banneighborwo. That is value. Kati njagala muyiga okutunda. Njagala uyiga okutunda. Kulira professor bw'atunda kati eyo give and give. Nti nkuwa ekintu nga nange mpulira nkikuwadde. Okitegeera? Njagala kubuulira value gye namugambye endala gye muwa. Value ey'okutaano namugambye no brokers. Wali okigenderedde nti bw'odiiringa nange ku ttaka okuva lwe tulyogerako paka lwe kikipa temuliimu muntu mulala gw'osisinkana. Wali okigenderedde nti ettaka eryange temuliimu broker. Eyo value. Kubanga senga ntadde ngeza n'enteekamu broker eya miliyoni 8 bagenda giguza 10 eya 10 ya 12 oba 15 kuba ntaddemu broker. Poloti zonna ku estate bwenzija n'enzingako tebaayo transaction ndala na broker. Eyo value. Eyo value okubeera ng'oli mu kwogera no one side, one person, one dealer, one transaction. Nenkuwonya abantu abongeramu ssente. Eyo nayo value. Kuba abantu bagulawo estate n'agamba babulooka buli omu atunde. abantu bagulawo estate naga buli omu atunde. Nze bwe nzijjamu estate ngamba nti buli omu tajja tunda. Nze nja okutunda n'engula n'enzingako. Bwe nzingako teriiyo mulala agula.
nkutuuseeko polotiyo. Eyo ye value. Ne mwongera value ey'okutaano. Eyo ebadde yakutaano. No brokers. Kandabe abagezi mu kibiina mumpe ku value ze naakasomesa. Value mmeka ze naakasomesa. Njagala kuwa value endala 5. Kuba bw'onooyiga ebyange nakugamba teri kye ngenda kusomesa nga si kikoze. Proved, tried, tested. Tried, tested, proved. Tested, tried, proven. Kasita kinkolera nga nkireeta nga nkikusomesa kirina okukukolera. Njagala kulaba byowandiise mutuula emabega ne musumagira. Value 5 ki profesa zaawa abamugulako ettaka. Ziri 10 naye yakayogerako 5. Ziri waggwe zojjukirako. Newton Butereba House of Wealth. Sajja ali mu kusoma amateeka. Mulimu oluusi nange lweneetunuulira mu mmira ate neneetya nenziruka ne ŋŋamba ako akasajja naye kendabye mu mmira kasajja kazibu. Vanessa olireeti. Waliwo abuuza poloti yegayaza. Poloti yegayaza ya $25,000,000. Waliwo agambye abroad. Abantu basomye kweri. Mbabuuza. Yusuf Goloba agambye resellable value, no brokers, genuine land, distance to the main. Yusuf Goloba nga musajja ate ye mugezi nnyo. Pointi zonna zirina. Kuraish Lukwata, resellable land. Eyo yabadde value. Njagala mubimanye. Kubanze kyentunda nkimanyi. Kati njagala naawe bw'onootuuka ogamba nti otunda matooke. Tuleeta buleesi matooke. Sylvia agambye atya genuine plot, resellable, grows in value, high class neighbor. Bin Ahmed, no brokers, near main road, real genuine land, sold to people abroad, resellable. Bano abantu nga bagezi. Muzei Creative, no brokers, sold to exposed customers, resellable plots, genuine plots, sold to Kadu Muhammad, genuine land, resellable, no brokers involved, land only sold to people abroad. Najib, genuine land. Hassan, no brokers, near the road, resellable, genuine. Bano abantu bagezi bannange. Nasomesanga mmwe. Too excited. Kati kankwe value endala gye namusimbye ate eno gye nsinga okwenyumiriza mu Lubinga agambye atya resellable land, high growing rate of land. Land is brought by people from abroad. Only one person is involved in the transaction. Yes. So ekyo nakimanya nti abantu bwe bakwatagana n'oli ne bakwatagana n'oli ne bakwatagana n'oli ne bakwatagana waliwo ajjo kyankalanya. Kati ebintu byonna Butereba Newton paka transaction erweggwa. Serwood Joseph, no broker. Land is sold to diaspora. Resellable land. Sarah Tamale, no brokers. Genuine. Neighborhood. Near main road. Antirona Gambiata. Genuine plot. No land brokers. Resellable land. Plot grows in value. Abroad neighbor. Antirona Mugezinyo. Ronald Mbariagai. Genuine. Sellable. Sold abroad. Near main road. Kati kitegezaako kanyikidde. Kati kankongere value endala gyempa. Quickest land transfer. Quickest land. Mulimu abantu bye babuusa amaaso. Naye Uganda tulina abantu ng'ebyapa babigobedde emyaka wagindaba. Myaka 3. Chapa n'akiva nako. Myaka 5. Chapa yakyerabira. Bamubuuza ploti namba yagyerabira. Ne amanya agali ku kyapa kye
amanya agali ku kyapa gali mu kuvyamu gagende mugage yagerabira eyamuguza yamwerabira endagaano yagibuza n'ettaka tamanyi we liri kubanga aluddewo okulikyusa. Siinaayo muntu gwe nalinguzizza ttaka ekyapa ne kisukka ennaku 3 bw'avaayo n'agaa nti ekyapa kye nakimusuubiza mu zino ennaku ne kisuuka mu nnaku 3 aveeyo atubuulire ddi era kyapa kyawa. Ate baba gafe estate bajja kugamba nti ffe ebyapa ate ebyaffe twabifuna n'okumalayo ssente tetunazimalayo. Omusajja kye yatukola. Quickest land transfers. Eyo value. Musooke muve ku ssente z'ennanga negamba nti ettaka lya zino ssente. Ze zino value ze zitambulira ku buli product kasita ebeerako ng'eriko sigiri kya Newton Butereba. Quickest land transfers. Quick and 30 days and below. Nnaku 3 and below. Teriyo muntu amanja kyapa. Teriyo. Sirina title pendi ng'omuntu yamalayo ssente n'agaa nti amanja ekyapa senga baakola ddala ivu nga bayomba. Taliyo. Era waliwo post gye baateeka mu love eyo ogundi bagiyita batya? Beautiful waliwo omuntu yawandiika post ku beautiful houses and fabulous homes n'abuuza banange njagala gula ettaka ku mwami Newton yampita Muteraba, njagala gula ku ttaka ku mwami Newton Muteraba naye njagala mumbuulire ebintu bye byakola birire giti. Abantu ne bamuyiira olunyata. Omusajja ettaka yalituwa naffe tetunabana kumalayo ssente. Omusajja yatuwa ettaka nga liri, omusajja yatuwa ettaka nga gyeriri, omusajja yagaita poloti zaali zezo. Genuine quickest land transfer. Teriyo muntu nga manja kyapa kye nga yansasula namalayo naŋŋamba manja kyapa kye simulina. Omusajja nkyamwongera value kati ate no value ya kabi nnyo. By the way, value zendi mu kusomesa ze njagala naawe otunuulize bizinensi yo. Kati nze bwe mba nkola quickest land transfer gw'olina okuba okola quickest charcoal delivery, quickest Rolex delivery, kuba kati awo ndi mu speed. Bwe mba ettaka ly'omuntu ndikyusizza ku speed njagala naawe obeere nga bw'okanda Rolex ogikanda ku speed ofaanane nga nze oli mu Rolex ne tuli mu bizinensi y'emu. Teweerabira, we are all doing the same business. Business eyo bagiyita conversion. Nti nkwata ssente nenzisa mu ttaka kati ate ttaka nendi convertinga back to money. That's conversion. Fena tuli mu business ya conversion. Abamu bakwata ssente ne bazissa mu bizigo kati ne bakonvertinga ebizigo back to money. Abalala bakwata ssente ne bazissa mu motoka ze basuubudde, motoka ne bazitunda ne bakomawo back to money. We are converting. Abalala bakwata ssente ne bazissa mu ŋŋano ne butto ne bakolamu Rolex eddemu ekomyewo ssente. We are in the business of conversion. Kati bwe nkugamba nti nze I transfer land quickest, abantu bonna nkiteeka nno na mu ndagaano nti 30 days after finishing the payment, 30 days. Manyi ebbanga lyentwala okukyusa ekyapa naye gwe tomanyi ebbanga lyokandira Rolex yo. Olina restaurant otunda katogo tomanyi ebbanga kasitoma bw'akola oda y'akatogo gye kalina twala ng'essowaani emuli maaso tomanyi bbanga. Naye naawe oyagala kukola bizinesi obe mugagga ngaffe. Newton Butereba House of Wealth. Musajja gwe baaseera gaalubindi nga baziteekamu tinti owa bbulu. Oba omulabye? Genda obuuze.
gamba optician won't naye galwindi zaye nange galwindi zaye zitekemu katinti akabulu ng'aka profesa owulire ebisale mukayana nnyo eyo geno nga yagala tinti ya bulu mu galubindi tinti ya bulu bodaboda ku mukono nti golowooza njagala kwetakula nga wano wannuma watya tewannuma leka kutulimba abantu babeera balina olaba Apple Watch Series 6 anti yeriko nga wannuma watya wentakula tewannuma nedda ssebo Harriet Anne agambye it was on Fabulous and Beautiful Homes. Yes, mwebale kuwa reviews nnungi ku House of Wealth. Siina gwe nagamba nti genda ompagire genda okole ki abantu nabaleka boogere freely. Nze nalina mugundi emu ne baŋŋamba nti naye professor eri bali mu kukwogera kukonzewa. Actually group nagituuka nako nga I'm not a member. Bw'otaba member ndowooza obeera tosobola kulaba. Saasobola kulaba koza I'm not a member. Okulagira ddala nti abantu baali boogera ebintu byabwe genuinely nga sinza abakase. Value ey'omusanvu eno nze omu ku bagigaba olwa bizinesi gye ndimu bagiyita peace of mind. Peace of mind. Abantu bonna abadiiringa nange babakebedde emitima nga pressure zikka busi wansi, sukaali ava mu mubiri, ebirowoozo bicamuka bucamusi, bafuna ze bayita endorphins. Endorphins muzimanyi? Mumanyi endorphins? Endorphins muzimanyi? Mumanyi ne ze ziva? Kambasomeseko ku biology. Kansooke nkulage wano. Endorphins. 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 Endorphins are a group of peptides that are produced by your pituitary gland and central nervous system, and that act on the opiate receptors of your brain. These neurotransmitters act to increase feelings of pleasure and well-being, and also to reduce pain and discomfort. Endorphins zijja nnyo during or after sex. Sex agaba endorphins. Bagambye nti these neurotransmitters, or also sometimes called thought hormones, they act to increase feelings of pleasure and well-being, and also to reduce pain and discomfort. Eyo feeling yejja during or after sex. Naddala nga sex abadde quality sex. Kati abantu mbawa peace of mind. Peace of mind. Oli naaweereza ssente n'atapapa na kupapa. Oba azibye, oba azitutte, oba azikozere, oba zituuse, oba tezituuse, oba yazitoddeko, oba anaagamba atya, oba agenda kwefuula, oba agenda gabe, oba agenda kuneegaana, oba zitu oba yozefunye zituuse, akawunti gye nasomera eyo, oba ge manyago, eridabo, oba eridabo, eno eridabo. Oli kasita aweereza ssente, oli aweereza ne ssente ne mugamba ndi mu kibiina. Naye nja kuwandi aweereza ssente ku Friday ne mugamba ndi mu kibiina. Naye nja kuweereza receipt yo ku
ku Monday n'agamba weebale nnyo professor, katulinde ku Monday professor. Wali okirabyewa? Oli n'aweereza ssente ng'ali mayiro 1,000 naye n'abeera nga talina pressure, talina diabetes, wabula alina bubeezi endorphins, nga essanyu limutta. Kasente bwe kaba professor yakakutte ako kalamu. Endorphins. Okitegedde? Rona, laughter creates an... Yes! Essanyu eryo lyofuna. Essanyu lyofuna. Endorphins. Nkugambye oli aweereza ssente. N'agamba, professor, zituuse. Ne mugamba, ngenda kwogera ne banka ndaba oba zituuse. Kasita gw'oyogedde professor. N'akita. Ne wayitawo ennaku 4. Professor zaatuuka ne mwamu. Njogedde ne banka zaatuuka. Weebale, talina pressure. Kati eyo value. Eyo value njigaba. Keera ku makya ng'olina akaduuka ogabe ku value eya peace of mind. Teriyo supermarket etunda peace of mind. Abantu banoonya peace of mind. Kizibu nnyo mu nsi eno yaffe gye tulimu omuntu n'omuwa emikebe gya langi 5 n'obeera ne peace of mind nti agenda kusiiga ddala kye wamugambye okusiiga, tagenda kubba langiyo, agenda kusiiga nga bwe wabimugambye. Peace of mind. Oli mu kutunda tugamba electronics. Naye omuntu talina azeggula aguze charger n'alinnya baasa agenda akozesa, naye talina peace of mind. Agamba oba charger eno eneekola, kweri charger eno eneekola. Buli walaba obutuli ayagala gifumitamu agigezese. Ne wakubadde wagimugesesereza ku dduuka n'alaba ng'ekola, teyafunye peace of mind nti charger eno ejja tuuka ng'ekola. Abantu batunda amagi nga tray ennamu zokka ze ziri kungulu. Wansi waliyo tray enfu. Ataddemu tray nga 2 ng'amagi mavundu. Naye ali mu kutunda kwegamba n'otuuka ogenda okkeera nga mavundu. N'ogwamu peace of mind. Kuba kati gano agasoose bwe gaba mavundu ng'olina tracker number. Ogwa bugweri. Peace of... olikola ddi peace of mind. Ne bw'oba oli teira. Oli n'akuleetera essaati ye naye ng'akimanyi togenda kujambala, togenda kugivungavunga. Peace of mind. Makanika nkanikira Benz akimanyi nze ndi musajja wa lugezigezi. Ezimu ku kwolite zange ez'akabi, nina olugezigezi. Kubanze bwompa olusirusiru n'olugezigezi ntwalako lugezigezi. Kati nvuga Benzi njitwala ku garage. Agikeberemu. Ngendo omutunuulira ayambadde ovulo erina oilo. Ayagala tuula mu mitto. Emugala tojja tuula mu mitto. Yambala ovulo etayina oilo otuule mu mitto olyoka okebere. Emmotoka zino ezimu ze tugula zivuga bagole. Kati saagala gwolowooze nti nagula emmotoka evuga bagole gw'otuulemu ne oilo. Then omala okukanika then ngende bwoze emitto tujjemu oilo. Era bakimanyi
oyo omusajja ow'olugezigezi wuuyazze omusajja ow'olugezigezi wuuyazze nze tusikiinaamu buzibu olugezigezi lunkoledde ebirungi okusinga ebibi naawe osobola otubuulira olusirusiru lwo lukoledde ki inze ne muŋŋamba muli mu kunzimbira ndaba ango njirabira eri ne ŋŋamba yite eyasiiga wano nga sirabawo layini ebyo menya eyo yeŋŋombo gwe wazimbye bino bino igwe bw'okuba straight line ewera ti ate muzeeyi eyo buloka menya menya njagala straight line ensi etaliimu straight line yabeerawo biseera biri olaba abasajja Egypt bazimba pyramids nga bakozesa straight line nga ne ruula tetunazifuna gw'oŋŋamba otya nti tuli mu 2021 onzimbira ekikomera nga totaddeemu straight line ku ddiiru ki ebyo ŋŋamba menya era lumu tujja kukola tuwa kuba zino ennyumba ennya nazizimbye nze nga ŋŋenda ssulamu emu endala ŋŋenda kuba nzipangisa njagala obeere nga bw'ova ebweru nga professor sigenda teeka sente mu hoteero kati njagala kusula kumpi naawe okumala ennaku zange 10 zendi e Uganda opangiseeko ruumu egi ompe kasente wali akawungeezi tugenda kubanga tusaawo nyama choma tugenda okuteeka wano ebintu eby'omutawaana njaba mbikulaga pagola teeka mu internet osome ku kigambo pagola tuleeta pagola awaka okitegedde tuleeta pagola awaka tuleeta ka fireplace tuleeta ka green tugenda leeta ngeri y'otuzi tugenda leeta oba tuyinza oleeta ka fountain nja bibalaga zijja ba furnished apartments nga nsula wano nga ziri endala 3 za kupangisa ate kijja kuba kyangu nnyo njagala nga mpangisaako kisenge saagala muntu okujjako ng'olyaze nalanze ennyumba yonna njagala naye ojja kuba osobola okujja n'opangisaako ekisenge kimu n'opangisa ekisenge kimu n'olina apangisa ekya n'olina apangisa ekya ne musharinga eddiiro eriri exquisite kigambo kiri exquisite kyenkozesezza tokyerabira luli era ojja kuŋŋamba okitegeera professor walanga exquisite ojjo ne bw'onoobeerako ewana ewange ennaku 2 kuba bwe mujja e Uganda mujja e Uganda ne mumalamu omwezi sente zonna n'oziwa abagwira si kibi ne n'oziwa abagwira bannyini woteero bannyini bakoze eki kati ezo sente tugenda kubeera nga zonna tuziwa betumanyi oga ono omusajja yanjigiriza osavinga kati zino kanzi savinge ngende ensula ewa professor eyo modo ngenda gitwala buli wennina ettaka entebe emuyenga ne wano wendi okitegedde yonna tujja zimbangayo apartments nga nze ensula wali waggulu nga tulinako era we tukolera kati value gye nkusomeseza bagiyise peace of mind kiki kyoli mu kukola peace of mind ye eriwa olina restaurant ofumba bijanjaalo naye nga omuntu talina peace of mind akimanyi anytime now agaaya ejjinja agambe bijanjaalo byawe bibooba naye anytime now abwatula ejjinja amenya erinnyo lwaki tokwata ebijanjaalo byoguze n'otwala obudde n'obijjamu amayinja lwaki tokwata omuceere gwoguze n'otwala obudde n'ogujjamu amayinja n'omuwa peace of mind ng'alya
bwe nali nkola mu hotel nakugamba nti nakolako mu 5-star hotel. Bwe nali mu 5-star hotel mu kifo kye bayita Windsor. Windsor bw'oba tomanyi ye Bungereza mu kifo kye bayita Windsor waliyo bagagga beereere. Era kyova olaba eno estate y'eggayaza gye natuuma Western Union. Ebyapa byonna ojja biraba biriko Windsor Estate, Windsor Estate. Kubanga erimu olupooshiposhi olw'Ebungereza Windsor. Akagambo Windsor yo kamanyi lwaki tokawandiikaawo ne tumanya nti tuli ku peesi ye muwandiikaawo Windsor. Windsor wabaayo bagagga bw'ogenda e Bungereza Windsor wabaayo bagagga. Kati nze nali nkolera mu hotel. Naye mu hotel kye nayiga ng'olubuto bwe lukuluma olina okufuna leave n'obeera off for 3 full days nga tosemberera mmere ate eryo nga tteeka. Ne kati abantu babeera ne restaurant omwana n'alwala olubuto naye ne mutamukkiriza kugenda waka n'asaavinga emmere ng'abadde alina kirwaninga sitomaka kye ne kikontaminating essowaani ya kasitoma olumala okulya n'alyoka naye akyankalana. Kati kasitoma n'omuggyako peace of mind lwakubeera nga bino ebintu tubitegeera. So njagala obeere nga buli kyenkola wano kyendi mu kukusomesa okikwata ne weebuuza nze kinankolera kitya. How am I going to sell peace of mind? Kiki kyentunda? Lwaki otunda obutunda nga bukaddiye? Lwaki otunda obutunda ng'amazzi okimanyi si mafumbe? Peace of mind oba ogijjeewo. Windsor. Windsor. Balaba mukamanyi Windsor. Abantu bonna bagenda okugula estate y'eggayaza. Estate ebyapa byonna biriko Windsor Estate kubanga erimu olupooshi. Dakiika 5 okuva eggayaza Kiwenda erimu olupooshi. Lwolaba n'oga yes. Nabage mwenna nja baguza ebintu. Windsor. WINDSOR. Uncle Teddy okalabye. Naye wakolerayo Windsor ne Maidenhead. Kati oki kati ab'Ebungereza. Ab'Ebungereza bo bakitegedde. Uncle Teddy muyita landlord Ted akitegedde. Windsor eri kapooshi. Kwanze kati nno mu Windsor nze omu ku baali basingayo obwavu nga nvugawo kagaali. Naye nga mpita ku ba Elton John, ba Simon Cowell, abo bonna n'obeera ng'oli kagaali n'olaba omusajja ng'ali ku mbalaasi. Abagagga be baasigaza embalaasi bokka. Abagagga tebaagala vuga mamotoka, ali ku mbalaasi. Carriage n'emusikalo Abangereza bano bafala. Okitegeera? So kati estate eyo njise Windsor Estate. Windsor Estate gye njagala okuguza abantu abali mu Western Union. Okitegedde? Mwenna mujja funa naye point gye mbadde nsomesaako peace of mind. Peace of mind gye nteeka mu ttaka omuntu n'abeera nga bw'aweereza ssente olubuto terumutokota amaaso tegava mu biyengeyenge. Mulimu abantu n'oweereza ssente olubuto bwe lukutokota ebiyengeyenge n'ogwako emirembe kubanga zituuse ku muntu gw'oteesiga. Okitegeera? Kati abantu bawe peace of mind. Beera n'obwerufu obwo abantu bawa peace of mind. Kati naawe kinoonye mu bizinensi yo. Amazzi g'obutunda g'ofumba amazzi g'obutunda bw'otunda gafumbe. Abantu babeere ne peace of mind nti tewaliwo typhoid. Emmere bw'olaba oteekawo obuyonjo abantu babeere ne peace of mind nti tewaliwo awo ekiddukano tekiriiwo.
peace of mind. Peace of mind. Beera makanika agaba peace of mind. Wandibadde makanika nga bw'omala okukanika bw'oti oli amanya emmotoka agenda givugira emyezi egi nga tezzeemu bonaabona n'obeera makanika okanika bw'ojjamu atereeza kabyuleeta sipaaka pulaga bwefa atereeza sipaaka pulaga timing belot bwefa atereeza timing belot shooka buzooba bwefa atereeza shooka buzooba ekizosi bwefa oli makanika waawa toyina peace of mind kati eyo value njikwata bwenti nenjiteeka ku mmeeza omuntu n'agifuna buli value ey'omunaana obadde okimanyi wuyo Sylvia bagenda bawa Sylvia gambye I was so comfortable with the professor that I even forgot to ask for the receipt. Okitegedde oyayi professor naweereza ssente waziraba naziraba nali neerabira ne receipt receipt ojja gifuna peace of mind paka lwendifa siina nteekateeka yakulumya muntu ku ssente ye temujja kinfunamu ekyo kyo abakisabirira twongere obategeeza ekyo kyekimu ku bigenda okugaana tetugenda kuddira ssente ya muntu tugibbe etwongere ku bugagga apaana tugenda kukola ekitono kye tulina peace of mind nobeera nga gwe otunda masuuti naye ng'oli bamuyita kyangu tuzine ku stage kyangu bagambye essaawa ya dansi naye ng'omuntu bwe bamuyita okuzina tajja kujja ku stage talina peace of mind akimanye ye suuti ssaawa yonna epasuka ebuukeko omukono abakyala temubalaba ng'ayambadde engatto ne bamuyita asale dansi ku stage n'atya kuba akimanye nga tegenda buukako akakondo talina peace of mind ekyo tugigaba kati wulira kino kyenkola nga nze kakikola mu nsi nzeka agaba installment plan ne sitayongezaamu ssente mu installment plan obadde okamanyi nti ako nako value nzeka mu nsi agamba nti poloti yammeka yabukadde 10 ogenda gisasulira muli nebbanga poloti ogenda gisasulira muli nebbanga naye ebbanga eryo lyonna lyenkuwadde sigenda kwongeramu kasente kakulwisaayo eyo value agamba atya landlady Halima anti kati kijja tuuka wano ekiseera tukole wano podcast ndowooza ejja kuba ya video nga ya zoom naye nga buli omu akutte kyapa kye obadde okyo okimanyi nti kijja tuuka ekiseera nga license y'okuyingira podcast kyapa kuba kati landlord Johnson wuno landlord Halima wuno landlord Nanziri wuno landlord balandlady ne balandlord bajjudde wano okitegeera kijja tuuke balandlord Seru Joseph kigenda tuuka ekiseera nga tukola podcast zaffe ku Zoom naye nga buli omu alagayo kyapa kuba oligamba nti gwe tewafuna kyapa ku ddiiru ki baleeta ebyapa ebya miliyoni 9 tewagula baleeta ebye14 tewagula baleeta ebya 25 tewagula baleeta ebye10 tewagula olinze ndeeteyo ekyapa ekyekicupuli kya miliyoni 2 kyonoogula kijja tuuka ekiseera nga wano buli aliwo nga buli omu yafunye ettaka nga buli omu landlord oba landlady ng'emboozi gye tunyumya eri waggulu okitegere kyeggamba nzenzeka agaba installment plan nesita kuba muntu punishment ey'okusasula mu installment abasinga obungi bonna
kasita akuwa chance to pay in installment ng'ayongeramu ssente z'okulwisaayo ssente eyo nayo value. Kyova bagambye nti njagala otunuulira ebintu by'oli mu kugaba, ebintu by'oli mu kutunda obinoonyeemu value, binoonyeemu value, obinnyonnyola abantu. Saagala omuntu akugamba ensaliraako nga muli mu kwogera ku price yokka. Tetugenda gaggawala nga buli mboozi gy'onyumya ne bakasitoma. Uno landlord Ted agambye atya, happy about Newton's flexibility to suit your finances and time. Ali eri Bungereza, nze ndi eno Uganda, waliwo kilomita omutwalo ogwo. Naye ayogedde in his own volition, takakiddwa, no duress, no coercion. N'akubuulira amazima. Eyo value. Kati nze bwe mba ngigabe naawe osobola ogigaba. Ate tekitegeeza nti olina okugaba values ng'okola business. Ne bw'obeera employee osobola okugaba value ya peace of mind nga bakama abo tebawulira buzibu ng'ozze. Bakama abo bamanyi you will finish the work on time and you will do quality work. Okimanyi nti waliyo abakozi nga mukama wo bw'omuwa gy'oyita draft, mukama wo agamba eyo seetaaga nagisomamu, oyo omukozi wange mumanyi ebintu bye byonna biba tiiki. Ne wabaayo abakozi nga kasita ageza n'agamba mukama we nti yiino draft, mukama we nina okuddamu ngisome, nga tamuwa peace of mind. Mumulowooza values zino zembawa zigenda ku ttaka lyokka? No, they are universal values. Universal values ze zikola success. Okitegeera? So nkugambye nze nina value gye ngaba eya installment plan. Omuntu n'omugana yo waayi mpa obutaano ompe kamu okumala emyezi 5. Oyina mmeka? Nina 4. Kale mpa obuna ompe kamu kitundu. Okitegedde? Nze kagaba installment plan nesita kuba punishment kuongezaamu ssente ng'omuntu oyo amaze. Kati wulira, waliwo value endala gye nnina. I'm very understanding when a client has a genuine snag in the payments. Wajjukira ebiseera ebyo COVID nti yali yakajja abantu ne babasala ku mirimu. Abantu babasibira ewaka, kyokka abantu abo nga beeyama okugula ettaka baalisasula nako nga balina installment payment plans. Naye nateekawo embeera ya communication nga mpuliriza. Naga muzeeyi bansazeeko ku mulimu naye nkoze ntya. Muzeeyi ssente baazisaze. Muzeeyi batutadde wano naye simanyi oba naaguddamu ogufa kwegana ndi wano bikyansobedde. Abantu bajja bibagamba how flexible, how understanding, how approachable I try to be. Sijja kwekubira bulango, njagala abantu be balijja ne babibagamba. Naye mubanoonya kuba buli omu alimu, buli nsi erimu omuntu gwe nali nguziza. Saagala olowooze mbu ensi gy'olimu siinaamu muntu. Bw'onojja nga oli we China nja kuwa oyagula ye China, we Japan nja kuwa we Japan. Buli nsi, every country. This is the only international valuable podcast. Worldwide, continent-wise. Mutemumanyi lwaki tugenda myaka 5 podcast yaffe tekuba bivumo. Omanyiyo podcast endala nga etambula ebbanga lino lyonna nga temuliimu bivumo nabawakana. Mwebyo eyo value temugiraba. Consistency yanaba ky'omusajja n'aleeta emmere y'obwongo buli weekend nga abantu tebawakana, bagamba tuyiga, tussa mu nkola, tugenda maaso, tugaggawala. So understanding is a big value.
kigezeeko mu nkola yo ku mulimu gwo, mu maka go, mu bufumbo bwo. Understanding eva nnyo mu kye bayita empathy kwe kwessa mu bigere by'omuntu oyo afunye obuzibu, naawe n'olabira ddala nga wandikoze ki. Farida akikugambye nti you are approachable not like other people. Sinza akyogedde, Farida yakyogedde. Kati genda mu inbox y'omugambe lwaki olimba, akugambe sirimba. Okitegera kyegamba? Understanding eva mu empathy, okweteeka mu bigere byo. Nakugamba wano nali naakagula Collins nga twesiimye nnyo. Abaagala mwenna okugula ettaka mujje mu inbox yange 0706 582 868. Saagala muntu oyo yenna akugambye nti oba ye Butereba Newton yajja Butereba Newton mu nsi ali omu, yakola global podcast. Kati jangu mu inbox ya 0706 582 868. Okitegeera? Kati bw'ojja tutandika okwogera. Kati kikino kye mbadde njagala okugamba nti understanding eva mu kubeera ng'oli empathetic kwe kwessa mu bigere by'omuntu n'ogezaako okukuba obufaananyi senga gw'obadde ye. Bwe nali naakafuna iPhone 11 Pro Max, iPhone bwe yali yakajja yali ya £1,000. £1,000 ze millioni za Uganda 5. Naye nagamba nti muwala wange Mercedes yagikwata n'agissa mu kamwa n'agiyiwamu amalusu. iPhone nerekera awo charginga kuba omwana yagiyiyeemu amalusu. Owulira ziri essimu zonna endala baga giteeke mu kyere. iPhone tebagissa mu kyere, ekyebbeeyi kisigala kya bbeeyi. iPhone tebagissa mu kyere. Nenjitwala mu ba agent ba iPhone wano ku Elite, ne mbagamba nkoze ntya. Ne baŋŋamba tetwagala gikanika, tetwagala gisumulula, naye tugiweemu obudde. Naye ebiseera ebisinga obungi abazadde abatannategeera, abateeteeka mu bigere by'abaana baabwe, awo aba yamukubya oluyi kumujja ku nsingo. Ye Mercedes yakola omulimu gwe ogw'omwana. Omwana alina kukola ki? W'omanyira nti kati oyo omwana ng'ali mu kwonoona bintu. Era omwana wo bw'aba tali mu kwonoona bintu, maziga meereere. Era Mercedes bw'abaawo, nze bano bonna essimu zaabwe wane ewaka tewaliwo ayina ssimu nga teriimu lwatika. Mercedes yazikwata, essimu esobola okuvuga, Mercedes waali n'agikwata n'ayagala okugireetera nnyiniyo. Mu kujja ng'apapa n'agwa, bw'atyo bwe yayassa eya maama we. Ne kati ogenda ne wessa mu bigere by'omwana omuto n'ogamba ekisooka intention Mercedes gy'abaddeko yeyo ey'okukwata essimu yo ng'agiwulidde evugira mu kisenge n'agiraba n'agamba kaakuleetera essimu yo oleme missinga call. Naye olw'okuba akikola haphazardly, tagoberera na steps ze, kati bambi n'agwa. Bwegwa neeyatika screen. Tomugamba ebyo nti oba ene Samsung yange screen yaayo ya $7,000. Mercedes ebyo tobimuga, yakoze omulimu gwe ng'omwana. Wano nne muto wange Emma, buli lwe baserving emmere Mercedes amukwata ku mukono amutwala agiggyeyo. Kati Emma buli lwalwawo nga Mercedes agenda ogimuleetera, yakagiyiwa emirundi ng'esatu.
mukwagala okusavinga emmere akwata essowaani agenda okujja nayo essowaani oba nemwoki oba nezitowa emmere n'agita neeyiika naye bwe wessa mu bigere bye oga oyo mwana muto ekyo kyalina okukola alina kuwandiika ku bisenge alina kufuka ku buliri alina kubeera ng'ayuza bintu bwakwata wane senga mbaleetera wano constitution yange ebitabo byange byonna kino kitabo kyamateeka okirabye lino lyetteeka lya Uganda erifuga contract olaba Mercedes bwe yalikwatako yaliyuza kankuleetere love ani ali mu kisenge awo andeetere ku contract ku constitution yange Emma genda awo nagire sendoza ku buliri ndeetera constitution kabakuleetere constitution yange olabe kye yagikola etteeka ekkulu erifuga Uganda ye Mercedes ebyo toyimugamba ye Mercedes yetteeka ekkulu erifuga Uganda kuba etteeka ekkulu erifuga Uganda yaliyuze njagala olaba Mercedes kyeyakola etteeka lino lyetteeka ekkulu erifuga Uganda baliyita the Constitution of the Republic of Uganda olirabye ndowooza olirabye ye tomunyumiza mukwagala nnyo disoma nga taata we bw'alisoma yasika busisi kati omwana yaba amaze okukola rooli ye kati olina okutunuulira omwana mu ango y'okubeera nti mwana kati naawe bwotyo bw'olina okutunuulira bakasitoma abo bwe baba balina embeera gye bali mu kuyitamu ng'egezaako okufrustratinga obweyamo bwe baateekawo mu kusooka okitegeera kati wulira value namba 10 bakasitoma bange bonna bagula ebbeeyi emu ekyo obadde okimanyi teriyo kasitoma yali azze n'agamba nti ye bamuguziza $12,000,000 ng'ate oli bamuguziza 10 ng'ate oli wa 9 ng'ate oli wa 7 ng'ate oli wa 6 eyo nayo value ey'okukola ekintu kyonna nga kiri ku level kubanga kyekimu eri abantu bonna eyo nayo value ey'abantu obbawe ekiri genuine naye nga bonna bakisa sibeeraawo ne ŋŋamba ono nja kumuseera ono nja kumunyigira same level okitegeera ne value esembayo abantu bonna abangulako ettaka mbawa investment advice abantu bangi abangulako ettaka nembalabula tosooka kuzimba nembalabula oyinza obutagula kino oyinza okugula kiri wano gulayo bwoti wandiyagadde kukola kiwandiyagadde abantu mbabuulira amazima nti eyo lyoyagala ogula libuzaayo emyaka bwegiti okutuuka ku ekyo kyoyagala oyinza oddigula kati ziwa Richard nga tweyanziza nnyo selling series igwa next Saturday so fuba okulaba mu kintu kyonna kyokola relationship yo ebeere ya give and give relationship lwebeera ya give and give abantu tebatandika kutandika kulowooza ku birowoozo bya kusuula empire kasita bibeera bya give and take abantu batandika okubeera n'ebirowoozo ebya twawukane tumubbe tumusikemu tukole tutya okitegeera so abantu bonna benguza mu estate bwe nzija ne ŋŋamba nti kati estate gye tuliko najja ne nkugamba wano estate ya millionaires estate ey'eggobero ya bukadde 9 ya bukadde 9 akakadde akamu kakukyusa kyapa mu mannya go akakadde akamu kenkusaba okukyusa ekyapa mu mannya go sinza akalya nfuba olaba kafacilitatinga speed ekyapa kyo kiveeyo so bangi nnyo bagamba lwaki tonsalirako akakadde ne mugamba munaaye
nsobola okuwa ekyapa kyo bwoba gw'ojja kusobola okyekyusiza okyekyusize newakubadde ekyo nze nga nze sikyagala kubanga omuntu bw'abeera awe mba saagala abonaabone n'abantu okitegeera kyova olaba ofiisi yaffe eri wakati mu kibuga Buddu House toyinza yingira Kampala nga toyise ku Buddu House toyinza fuluma kibuga ngodde eno nga toyise ku Buddu House so toyinza kubuzaabuzibwa nga ffe tuli ku kizimbe ekisinga obuwanvu ku Bombo Road toyinza kubula okitegeera so nakugamba ettaka eryo lya miliyoni 9 akakadde akalamba kakukyusa kyapa mu mannya go nekugamba ojje mu inbox abantu baguze ettaka bagenda ddimalawo bwento no bwenjogera nga asaaga bwento bwe nayogera nga asaaga evvumba ne ligendera mu mwezi gumu nenjogera nga asaaga ewakiso nalyo ne liggwawo nenzija wano nenanga Gaafa Estate myezi 3 ne ettaka eryange terirwawo abantegeera bo bantegeera Gaafa Estate yaggwawo kati ndi mu kwogera ku ggobero abantu ettaka baliguze abantu ettaka bali mu kulimalawo senga mbadde nkulaga ku lisiti wano abantu bangi kambatumireko kangende nga mbatumirako Anna, Sharp, Leslie, Gloria, Avis, Hakim, Joseph, Mebo, Ibrahim, Florence, Vanessa, Jita, Christine, Mubiru, Ashraf, Emmanuel, Captain David, Canada, Uncle Ted, UK, Male, Claire, Joseph, Claire Oliria Diao, Joseph, Najib, Timothy, Uncle Bwijepo, Bwijo Mugaga Bwijepo, Mugerwa, Chanku, Omulongo John, Katerega, Semakula, Christine. Ate Christine gwe nja kutumirako nnyo kubanga nali simanyi nti naafuna customer e Kazakhstan. Tebeza ne Kazakhstan twawamba. Christine nkweyanziza nnyo. Segawa, Karo, Detindiebwazi, Gerard, Nakawungu aliwa, Nakawungu wange Sylvia aliwa, Jessica oli Oman, Halima, Landlady Halima ndoza ye muna Uganda oba asoose okungulako ettaka nga muna Uganda naye muna Uganda atambula. Uncle Nelson oli Sweden, abo bonna ettaka bali mu kulimalawo ojja genda okuzuukuka gestate ewedde wakati okyanjagaza ki maze okukusomesa nkusomesezza selling should be give and give. Smart Trends Uganda yekutuusizaako podcast. Smart Trends Uganda yekutuusizaako podcast ng'ekwataganye ne Merchandise Uganda. Ezo kati zirina ba household names. Nicholas abuuza Gobero eri Koima Road, Wakiso, Kachiri, Gobero. Gobero is 15 minutes from Kachiri. Africa King, live from United States of Rubaga. Senyo kulabgala. Kusoma kwa leero kuwedde.
Mukama njagala abankuumire nnyo. Mukama saagala abagondezeemu mu bye muyitamu. Mukama saagala abagondezeemu mu bye muyitamu, kubanga ebintu bino ebigumu bye tuyitamu ate mwana bitufuula baakabi. Kati Mukama bw'anaatugondezaamu mu bye tuyitamu tujja beera bumpwankimpwanki. Njagala ogenda osome ku basajja ababumba. Bwe baba babumba essowaani bagiyisa mu muliro ogusinga okwokya. Essowaani bagiyisa mu muliro ogusinga okwokya. Essowaani yonna egamba nti yo eri ebbali teyagala wano we kitokotera, munnange yemenyeko amangu. Kati manya bw'oba olina kyoyitamu nga kyokya, awo wennyini awokya we wasinga okubeeramu ebigenda okuvaamu ebyakabi. Okitegeera? So Mukama saagala abagondezeemu mu bye muyitamu, naye njagala ate ebibala byebyo bye muyitamu. Babuuza, where is Gobero? Gobero is in Wakiso. Bw'oba oli ku Hoima Road, Hoima Road etandika ne Nansana, Wakiso, Kachiri, Gobero, Namayumba, Busunju, ng'ogenda Hoima. Eyo gye bayita Kampala Hoima Highway. Ettaka lyaffe liri kasita otuuka e Gobero, eddakiika 5 okuva ku Kolansi ng'oli ku estate. So wulira bino wammanga, twamala ogigradinga, next week tugenda kussaamu buyinja. Bwe tumala okussaamu obuyinja, lands yamaze okufulumya lands emaze okufulumya ze bayita prints. Ebyapa binaatera okufuluma, era bwe tunaateekamu bulungi essaala, Saturday podcast ejja, ebyapa byonna eby'eggobero biyinza okujja ne bibeera naawe mu podcast. Ebyapa ebisinga obulungi eby'eggobero bigenda kujja bibeere naawe mu podcast, kuba amawulire agava mu lands baŋŋamba prints zaawedde. Okitegeera? So thank you Rona. So njagala Mukama abankuumire nnyo. Vanessa nkwagala nnyo, beera bulungi. Njagala Mukama abankuumire nnyo. Saagala Mukama agonze ebyo bye muyitamu, kuba bwe binaagonda temujja fuuka refined. Njagala Mukama abayambe buyambi mubiyitemu, mujjemu lessons. Kavaasi ke njagala okulekera kali mu 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 yeeraga nti no we are in transit. Dawudi yasooka kulwana na Bea, n'alowooza kiwedde, n'addamu n'alwana n'empologoma, n'alowooza kiwedde, n'alwana ne Goliath, n'alowooza kiwedde, n'alwana ne Saul, n'alowooza kiwedde, yagenda okuddamu tunula ate ng'alina okulwana n'abalabe ba Isirayiri bonna. So Mukama abankuumire nnyo. Bye bye.